eggwanga lirina okusomozebwa kw'amaanyi mu ntambula yaalyo n'ebintu engeri gyebikozesebwamu mu ggwanga fugamba. Twakava mu kalulu kano. Ndowooza akaseera kano kalungi nnyo era Katonda yatwagadde nnyo okubeera nga okusiiba kuno kujja oboolyawo abantu baffe baneekuba mu mitima ebeenenya olw'ebyo bye baakola ku bannaabwe mu kalulu kano akakola ki akawedde. Nkweyanziza njagala kutandikirawo wennyini kuba oyogedde bulungi nti kikoze bulungi ekisiibo kino okujja nga twakava mu kalulu. Gwe kennyini waliwo gwe nalaba ng'agamba wamuwa obutwa mu kalulu kano kennyini akawedde era wenyagadde kinkoze bulungi nti oli mu kisiibo obuulire Munnayuganda oyo oba ddala omusajja wamuwa obutwa oba nedda kuba namulaba mu kampeyini ng'alaajana ng'agamba omusajja buli lwabeera ku mpewo buli lwabeera ku rediyo buli lwagenda e Kampala agamba omusajja oyo yeeyita ki omusajja oyo yeeyita ki nti waayiseewo mbale ŋŋenda okugira nti nga ngudde amaanyi gampedde ogenda omukebera simanya bamutwalawa nawulidde ayogera ku Shafiiki nti yamusitula ndooza ne bamutwala mu ddwaliro e Nairobi okumukebera ng'omusajja mwamuwa obutwa. Mu kisiibo kino njagala tutandikiraawo olyoke otutwale otubuulire kampeyini nga bwe zaatambula. Sinza okumala menya amaanyi mu nsi omusajja yaŋŋamba ku leediyo ya CBS nti Kiseka poliisi ne batemukutteeko Electoral Commission ne batemukutteeko omuwadde ennaku 3 ngenda mwekolerako Kateregga yaŋŋamba bw'atyo wayita ennaku ntono nnyo ndowooza nga 4 mba ndi waka ndi mu kulya emmere zewembeerera n'abantu buli ajja nze ndaba muganda wange buli ajja ndaba muntu munnange omwana najja akola ku leediyo yange awo waggulu n'ambuuza ku makya nenjogera naye omuntu nankubira essimu ne nvaawo nga ndya emmere bwe nadda nze ne ndya emmere omwana ng'afulumye ne nfuluma ne ntandika okuwulira ng'enjoka zinsala ne ŋŋenda eyo gye twagenda mulaale saawa zaali ziwera nga 6 ogw'ekiro 5 nagenda okuwulira nga obulamu bugenda ne bandeeta nenzija nali nkomyawo ono nga muza wano ekayanja amaanyi ne galema baserubula ne bantwala batuse Masaka kwe kunvuga ne banziza e Kampala enkeera simanyi muntu yakubeera Safiiki kwe kunfunira transport ne bantwala e Nairobi ne batandika kunkebera ogenda okumaliza nga nalidde obutwa kakati nze simanyi oba nyina ekibi oba namufaananira bubi oba mu byobufuzi bino ebintu byawano kambabuulire mubiyita ebyokuzanyazanya Namaganda bamutta Bussi wano Kyanjo battamutte wano Kayirima battamutte wano Mayombo battamutte wano n'abalala batasobola kumenya naye olw'okuba Katonda ono gwempeereza mulamu nze nasimattuse mu nsimattuka gye nkyalina okwewuunya nange nkyalewuunya ng'omuntu naye lwakuba Katonda nze kyamunsimattusa mbeere mulamu akyalina byayagala nkole era ntuukirize nyina essuubi ddene nyina essuubi ly'amaanyi nti omulimu gwe natandika nja guhendera nja gutuusa kubanga neeyama omulimu saagala kulaba mwana ali waka nga tasoma era kino gyakibakakasa oba ebyobufuzi weebiri oba tebiriiwo abaana nze ne bukya ku makya nga ngudde nga siiseemu temugaana kuleeta abaana bammwe mbaleete nze nja kubaweerera muleete abaana mubaweerere bano abaagala ebyobufuzi bya do or die kufana kuwona Katonda ono gwensaba mulamu ate mmanyi agaba Katonda gw'osala empaka Katonda gw'omanya nga semmanyi Katonda byekola simanyi gange gaggo Katonda beera omulabuzi beera omulonzi mu kino osalewo Katonda kulagala kwonga bwe wasalawo mu lubereberye ng'omanya mbe mu nsi muno bino banjogerera abasirumusiraamu siina ddiini manya mubbi Katonda gw'osirisa ababi Mukama Katonda gwesabye musaba n'abantu bano abakwate ku mutima mbasaba mu mpaka lulunga 15 nkyuse ekitundu kino kuba byekola bikoza mu ttima na kwagala kyembasaba sebe ne banyabo kyembasaba n'abaliwamu nsaba mumpagire bwabaawo gwe nakola ekibi
abakatoliki bagamba nti twonoona mu kwogera mu kukola ne mu butakola ne tugamba gutusinze bwe mbanga nyina gwe nasobyanga nyina kinamukola nange asaasire ne sijjukira simanyi muntu gwe nakola kibi bwe mbanga sina gwe nakola kibi mulonde nga mweronze nze sirina kintu kyonna kyenjagala mu gavumenti ndi njagalayo sente nga gawale nedda noonya bunoonya mukono ogenda okuyamba eri abaana be mbadde mpeerera abataalina bamaama baabwe tebalina bataata tebalina ssuubi ab'ebyobufuzi babalimba olinayogera byayogera n'abimaliriza ne bamulonda toddamu kumulaba n'agenda takomawo kale bakomyewo baseka basanyufu basenyeza amanyo gatukula naye banaamaliza balonda ng'amanyo gaddamu gaddugala tebaddamu kubabuuza ne mulonda ekiseka eva bwafaanana bwali ne mukusembayo bwali kanjogere bitono nenda okubebaza ennyo abantu abansabidde okuba omulamu waliwo omukyala wano omukyala w'emirembe aja ati oba mukyalaani ekisooka akalulu ka Bukoma Nsimbi North kalimu abakavuganyako 8 nga DP NRM Gema NUB n'abasigalidde nga bali independent fenna twali mu kalulu ako era buli omu ng'akola ekisoboka okulaba nti nno asikiriza n'okumatiza banda Bukoma Nsimbi okusobola okubeera nga bamuwa akalulu muto wange oyo yayogera ebigambo ebyo yani amanya mwami Salimu Kiseka okusooka abantu bandyagadde okumanya ebyafaayo bye oli awo naye ebisinga obungi bw'ogenda ku mutimbagano ogenda ku Google n'oteekamu Salimu Kiseka okuva Mawogola kubanga ene waffe yasengukidde busengusi w'Emawogola eri esembabule w'Emawogola najja Bukoma Nsimbi naye ebyafaayo bye esembabule byali birungi era byalimu okwebuzaawo kubanga yavuganyako n'ekisiba Santeesa ne Sodo mu primary za NRM era neyeebuzaawo agenda okukomawo nga emikono alaga nti nno bamusiba nti gyali kempingu n'akomawo nga enoonya bwa sympathy n'omulundi guno bwe twamala okwewandiisa nga natuza omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi ne tutandika okunoonya akalulu omuto wange oyo alabika nga alina ebizibu bingi ebimujjudde abetutambuza akalulu wiiki singa 2 ndowooza naggwamu nga talina nsimbi ate nga bamubanja neyeekweka abantu be ne bamunoonya nga tebamulaba kaakati eyo n'avaayo ne kasitole nti ndi mulwadde oba bampadde obutwa oba nabuvunde ku muzindaalo naliko ekigangazi gye nasemba okwogerera naki bwe bityo bisole bwe bityo naye nga amazima matuufu yali anoonyezebwa ng'aliko warrant of arrest nga bamubanja ssente neyeekweka nga warrant of arrest expiringa 17 omwezi ogw'okumi era neyeekweka ebbanga lyonna agenda okudda nga warrant of arrest expirinze kakati n'akomawo ne sitole eyo nti bampadde obutwa n'omuntu gwagamba mbu bwe natuma okumuwa obutwa yali yava ewuwe mwezi gwa 9 enaku z'omwezi 2 yali yavaayo dda gye yali akolera nga presenta ku kaleediyo ke alina ku kaleediyo ke akamuleete waffe yali muganda wo yali muntu wo yali part of my team yavaayo naga nti nze sikujja kuwagira oba mulimu kanguleke ngende nkole ki naye enaku z'omwezi nga 2 akati agamba nti obutwa yabulya eno mu Novemba otegeera akati kikulaga nti musajja alimu engeri y'obuferefere alimu engeri y'okufuusa ebigambo ekikwewunyisa owekitiibwa Pulezidenti Museveni yajja e Bukoma Nsimbi ebyo yabyogera nga pulezidenti abuza ennaku 3 okujja ng'agamba nti tasobola kuyimirira obutwa bukoze ki pulezidenti bwe yajja ojja kumala yazina ne fiina masanyalazi kakini nga oyinza okugamba nti amaze ebbanga ng'ali mu music industry ng'atendekebwa okuzina amazina ago abalabi baffe ndowooza oyinza obaweereza kavidiyo ako bakola ki ne bakalabako ne bamanya omuntu ayogerwako
character ye yokuzaako Ssemabule eri agiyava ebintu bingi ebimwogerwako era ebimukebwako bangi banne byavunaanibwako nabo bali mu nkomyo naye state yamufuula witness nga bwolaba ne bya Sobi omumanyi wange ali mu Kampala nali mumanyi ayiganya abantu naye kyatuka ekiseera abantu be bakwata ate n'abeera yeewaayo n'akkiriza n'ayogera kati noono ali mu kitabo ekityo yeewaayo n'abeera mujulizi era banne be bamukwata nabo olw'ebikololo ebyo ebyokubba pikipiki okutugumbula abantu bakyali mu kkomera n'okutuusa olwaleero ali mu mbeera ezo omwatambulira saawa eno ye mubaka omulonde era bwe yayogera ebyo saabyewunya sikusiga nziro kuno genda ku Google nteekemu Salim Kiseka ajja kulagayo yaani kuva ebiseera ebyokutuusa olwaleero akati n'ayogera ku ba Alonda General n'ayogera ku Mayombo n'ayogera ne ku Honorable Hussein Kyanjo nti bonna baaweebwa obutwa enfa gye baafaamu ne battibwa ng'alinga agamba nti gavumenti terina mulimu gwe yakola ki gwe yakolawo bantu abo olwekyo oyo karakita y'omuntu si gwe baalonze kubanga nze nalondebwa era nawangula lwakuba saakola ki saalangirirwa ebyakalulu kano nga bwe bibadde owokutaano abadde ng'alangirirwa ago simawulire kati mu bintu mu kalulu ke tuvuddemu n'olwekyo ebyo omukulu byayogera yali anoonya sympathy yali anoonya kubeera nga ayanukula ebyo abakampeyina be ttiimu ye bebaali bamubuuza nti ali luddawa kubanga omuntu yali aweeredde obutwa nga tasobola kuyimirira yali tasobola kuzina paka kini mu nnaku 3 nga pulezidenti akoze eki atuuse so kwogera kuno nti yaweeredde obutwa yakwogera ng'ebula ennaku 3 pulezidenti ajje era nze namuwawaabira okuba poliisi munnange obeera wa NRM tekuvunaana namuwawaabira defamation n'okuwayiriza era nemusoomooza bw'aba ddala nga yaweebwa obutwa atulage record byajja mu ddwaliro baluwa z'eddwaliro zakola ki naye tewali na kimu kyakola ki ne poliisi n'akakiiko by'okulonda bikamulika ogenda ng'ayinaayina ngere kubanga ebyo byeyogera bikontana ne guidelines ennambika y'ebyakiiko by'okulonda bikola ki bigatuwa era omuntu oyo singa akakiiko k'ebyokulonda kaali kakola omulimu gwago yandibadde abeera disqualified agiba muki obukanga naye munnange owa NRM agambwako njagadde nnyo kubanga namulaba ng'alaajana ne ŋŋamba bwe naakufuna nja kubuuza ekibuuzo ekyo naye ate era nalaba emmotoka ate oba zaali ku sayidi yo nga zonna nkubeekube zijjudde ebitulituli ne ŋŋamba kano ke kaali akalulu ke Bukomansimbi ebyo byavaawa akalulu kano keetobekamu emigozobano mingi era omukulu oyo yaleeta bakifeesi okuva e Ssembabule yaleeta costa zaali 3 nga zijjudde bagonzi yakozesa ku polling day actually emivuyo gino yagitandika nga tumalako December president amala okuvaayo waffe okusobola okubeera nga compensatinga time yeekwekera nga bamunoonya n'atandika okuba campaigns ekiro kati emu ku mmoloka yange enzirugavu Noah gy'alabye yali ezzaayo bantu emukirinda nemusanga mu katawuni nga akubye okuŋŋaana 2 ez'ekiro kati bwe yagiraba nabaga nti abazze tukwata bifaananyi mubakube mmotoka ne bagikuba ne bagyasanga biwamu era eyo ripooti nagikola ku poliisi ne fayiro nenjigulawo naye era tewannabaawo kitambula kubeera nga ensonga eyo ekolebwako n'akakiiko by'ekulonda nako nakawandiikira naye nga tegeeza omwami yali akuba kampeyini kiro mu kkubo nno wakati etwayita n'abeera nga yakola ebintu ebyo
kati ga 13 omwezi ogw'olubereberye nga tuzaayo olunaku lumu tulonde nga twali tugenda ku kampeni yaffe esembayo kulala yaffe esembayo ekikuuta twafulumira Kigangazi ne tuyingira Bulenge twasanga awo ng'oyingira Bulenge nga waliwo omuntu afudde omukulu oyo yaliwo yali amaliriza okwogera of course omuntu yali yafa yali ku kkubo nnyo kati abantu baali ne babeera nga babooze muki netutambula mpolampola emmotoka yaffe bwejaba netambula mpolampola okusobola okubeera nga bayitamu omukulu oyo n'avaayo ne ttiimu ye ne balagira abayaaye nga bwolaba mu vidiyo ne bakuba mmoloka eyo era nga aliwo ku mmoloka ye yakamaaninga bamala okukuba ne bakakasa nti bagiggyemu n'ebisumuluzo ne babitwala Ssemukuutu n'abitwala n'ebisumuluzo by'emmotoka n'abijjamu etaliiye abitwala ne bags ezaalimu essimu z'abaana nazo n'akolaki ne bazitwala ne bagenda neturipotinga ku poliisi CID najjawo n'akola ripooti negenda kyannewunyisiza nti obujulizi obwo bwonna obuliko ne vidiyo obwo poliisi ne state bagambye nti tewali obujulizi bwolaga nti no Salim Seka yakola ki yali mu mivuyo gino egy'okuba mmoloka yo naye nja kutegeeza eggwanga ne bannabukomansimu nti poliisi y'okumansimu si ekola kisi esembayo nze nja kupashuinga issue eno okutuuka ekinakitegeeza kutuuka president kubanga eggwanga eribadde litubenkedde kumpi emyaka 40 tituyinza kulikkiriza kudda kyennyumanyuma mu mbeera ekola ki okubanga abantu banoonya okubeera nga bagenda mu buvunaanyizibwa oba mu bukulembeze oba bukyali bukulembeze era oba oluubirira bukulembeze obwo oba guba gufuuse mulimu anti karakita ye n'ebyafaayo byokuva kisema buli java bwebityo bikola ki ebisoma kati ku lunaku olw'okulonda nga 15 ate ne gwe jabagira loodi oyo yatambula nga polling station ng'agenda zirawuna nga bagobawo abakulu ab'ebyokulondesa nga baleeta abantu ne bakola ki ne batiking ballot ne basitaafu era ojja kulaba nti waliwo vidiyo ezimu ze tulina nga tuziraba ku bantu ne balaba abantu bano engeri gye bakola nabo abantu beesalyewo baako kaali kalu batikaali kalu omusirike bali mu kutiikinga obalaba gwe bayita bakulaba mu nnyumba manya mugundi obalaba kasalimu okalengera waggulu eri obalengera mu bulabye bannaaye anti oyo ali awo ku busubi nyewamu n'ekyo nti baakola efujjo lyonna akalulu twali tukabasinziza mungi ne babaako emivuyo era gye baakola ku Tale Center ne balibeera nti bye baasomanga si bye byavanga mu field lwawo obasobola okubeera nga bakola ki bamulangirira naye ku lunaku lw'okulonda era emakuukulu ku church omukulu oyo yakiika emmoloka yange ey'abasupervisor bange baali bagenda batwalira ba polling agents emmere n'ensimbi n'agikiika emmoloka abantu ne babajjamu ne babakuba ne babafumita ebiso
Yes, ojisobola balaga ku bifaananyi ebyo abantu bakola ki ebiraga. Bwana mukulu owa Makukulu Parish yataasa abantu abo era yabatwala mu ddwaliro okusobola okubeera nga bafuna obujjanjabi. Olwo emmoloka eyo baagikuba era ne bagijjamu endabirwamu ne babba ne millions 2 ze baalina ze baali bagenda nga bagenda batwalira abaki ba agency baffe. Naye byonna kya mukisa mu bintu nno poliisi ne state banalaba mu nsonga. Obujulizi obwo obutambi bwonna weebuli. Bwonna weebuli. Tebanaba mukola baki naye ng'ebyonna bikolebwa mu miseka kubanga bwe yatuukawo awo n'ajjayo essimu ye n'akebera n'alaba nti n'aga nti ye n'emmoloka n'ababajjamu abantu abo. Mwalimu abantu 4. Mwalimu Pastor Baraka Musumba, mwalimu Kakooza Henry, mwalimu Kakooza Charles, mwalimu Henry ne driver Kavuma Ivan. Abantu bana bonna ne baba ne batusaako ebisago nga boolaba mu biki lwakyo akalulu ne kabeera nga bakafuna bwe kati mu polling station ezimu nga Kayunga, Kikutabba, Gongwe. Omukulu oyo yalumbanga polling stations ezo, ne bakuba abantu ne bakuba n'amasasi abantu bakola ki tebaali beetaaga. Nze ndowooza nti ekyo gavumenti oba NRM ng'ekibiina simanyi nti oba beerabidde mangu nnyo emyaka anagifuuse mingi nnyo egibeerabiza wa gye baava okutuuka wano wetukola ki wetuli ne babeera nga basobola okutuuza mu kalulu okufanagana bwetu. Nsuubira nti nno bwe kutaba nti beerabize abantu bano bandibadde kati bali mabega wa mutayimbwa nga bavunaanibwa. Nze nja kugenda mu maaso n'okupasuwinga justice obwenkanya busobola okubeera nga bukola ki nga buvaayo ku ebyo ebyatukolebwako Komansimbi ey'omumambuka. Bw'oba otunuulira ebyo byonna by'oyogedde byakolebwa wakati wo n'oli oba oli yabikutuusaako yagamba gwe wabimutuusaako ne generally akalulu kano g'okategorizinga otya okalaba otya? Twali mu kalulu twali mu ki? Wabwe mpulira nga bino byonna bituukawo ng'omuntu ayagala genda mu bukulembeze okuwa services oli yeebuuza nti ddala obukulembeze bwali badde bwakufana kuwona okusobola okulaba nga mbufuna? Akalu kano gwoyinza kwogera nti kaali katya? Akalu kano kalimu ebiti bisatu. Kalimu presidential, ekabamu parliamentary, ekabamu local government. Omulundi guno ndowooza nti babadde njogerera ku kitundu baffe gyensi nti akalulu kabwa president wadde kalondebwa ku lunaku lumu naye tekaalimu migozoobano nga gino. Saalabamu basirikale nga bibadde bibeera emabega eri nga bakuba omugono. Era ne mu kalulu ka paalamenti temwabaddemu nnyo basirikale bagenda bakuba bantu oba kukola kino na kiri, wabula abasirikale baafuuse mbuzi ndaawo nga Kiseka ne ttiimu ye bakozesa gang ey'abayaaye okukola emibiro gino nga bo bakoze ekyo bawokinga batunuulidde. Era emirundi mingi nakubiranga DPC nenkubira Kabanda wa UPDF yali gwe baali bawadde okubasinga nankani yaffe abaga kale katugendeyo. Bwe baatukangayo nga baga kati wano tusanze bavuddewo balazoloza balazeruddawa ate nga babuuzanga agati kano ku parliamentary ne ku local government wansi tekabadde kalulu. Era kirowooza nti abantu abo abagambibwa nti balangiriddwa basobola okuyimirira awantu ne beenyumya ne badifendinga obuwanguzi bwabwe oba ne bafuna abantu ababakubira engalo n'okubawuliriza nti bakulembeze nga bakola ki babeenyumirizaamu. Sure. Okuva ku parliament mpaka wansi ne LC3 bwe nkuleetera vidiyo ezakwatibwa mu LC5 ne LC3 wenyamira n'obuuza nti bwaje tulaga ebintu bino mbyogerako njagala kubiteeka ku attention
yeggwanga. Njagala abakulembeze abatukulembera olwaleero babitegeere. Nabo beesalirawo nti bali eggwanga libaagala okubeera nga bakulembera ebintu ebyo nga bikolebwa oba kati enkola empya egenda okubeera nga ebeezaawo ereeta abakulembeze mu bukulembeze. Bwe kitaba ekyo baveeyo bakole okunoonyereza ebyo byonna ebyakolebwa okutyoboola eddembe ly'abantu, okubatulugunya, okubafumita ebiso, babeere ng'abantu abo bavunaanibwa mu mateeka, eggwanga lisobole okuddayo okutambulira ku musingi omutuufu. Kyekindeese njogeza bino olwaleero era kikigenda okutwala ne mu kkooti just okulaba nti nno eggwanga lizuukuka. Otherwise eggwanga kirino tugenda okulekamu abaana baffe abazzukulu baffe nga omuntu okwagala okubeera omukulembeze alina kubeera nga atta, afumita, ayonoona ebintu by'abantu abalala, awaayiriza kino nakiri. Ndowooza nti eryo si eggwanga lyetwetaaga, era njaga okusomooza gavumenti ya NRM n'abakulembeze mu NRM nti bino bye byabatwala mu nsiko emyaka 40 gye mukulembedde, bino bye muteekeddwa okubeera nga mukola okusobola okusigaza obukulembeze, okusigaza obuyinza. Bwe kiba nga si kyekyo, muveeyo mubeeteekewo okunoonyereza abantu abo bonna bakola ebyo ebikola ebityoboola ebiswaza eggwanga lyaffe babeere nga bavunaanibwa, tubeere nga tutambulira ku nkola ey'amateeka erambikiddwa mu ggwanga lyaffe. Mu kalulu kano oyinza gamba nti ani eyalemererwa okukola omulimu gwe? Kubanga wandisuubidde nti bino byonna okubaawo wandibaddewo abalina okubeerawo okusobola okulaba nga batangira embeera eyo ogenda mu maaso. Ani yalemererwa? Asooka ye mutesitesi w'ebyokulonda, Electoral Commission yalemwa okukola omulimu gwayo obutuufu bwagwo. Ekyokubiri, ebitongole ebikuumaddembe byalemererwa okukola omulimu gwabyo. Nebisigala awo nga biringa embuzi endaawo oba ente ennume etasobola kubeera ng'erinnyira. Ebikolobero ne bikolebwa nga batuno. Olaba mu vidiyo emu awo ojja kugiraga abantu nga poliisi weeri nga Kiseka ne ttiimu ye bagyeko ab'ebyokulonda obutabo bali mu kukikinga nga bakola ki? Kifuba nti muleete. Yes. Nga terina kyekola ki? Nga poliisi terina kyekola ki? Kiseka yali atambula na poliisi, yali atambula na magye. Atambula n'abayaaye. Gaali. Yali atambula n'abayaaye. Sijja kuwaayiriza poliisi oba magye nti gaali gamutambulirako okukola ebikulu. Yali yazimba eggaali ye, which is also illegal. Naye ngambira ndi wano poliisi aleme okukola omulimu gwayo. Bange gaali baali already bagambye tebazikkiriza era tebazaagala mu kalulu kano. Era singa twagezaako okuresistinga okuteekawo naffe eggaali, oba oliawo abantu bandifudde, oba oliawo twandibadde nga tusibibwa bakomera, nga bw'olaba ebintu ebirala bye batuse ku bantu abaki abalala balowooza nti akalulu ka do or die. Okay? Nze nakagendamu ngamanyi nti kavaako omuwanguzi n'awangulwa. Era nga nze nkola apiiro eri bantukola ki kunonda era ne banjagala. Era njaga kubeebaza abantu ku Masimbi tebanjagala nnyo ate bampa akalulu kaabwe mu buki obungi bamuliisa maanyi ne bakola ki ne bakatwala. Naye tugenda kubaleka kubeera nga balinaayina, tugenda kubeera nga tu-exposinga ensi ebategeere ne bekikwatako oba oliawo baveeyo babeeko ne kibakola okuleeta sanite mu ggwanga lyaffe Uganda. Isi yalemererwa etya? Kuba njagadde okumanya isi yalemererwa etya mu kalulu kano okulaba nga bino byonna bibeerawo? Ekisooka nti emivuyo egyo bwe gyakolebwa okubajjako about papers naki bandibaddeyo polling station bagisazaamu era bo ne babikako ebyabwe ne bakola ki naye ekyo tebakikola nga balinga abaali nabo mu lukwe n'abakozi b'ebikolobero okubeera nga bagenda mu maaso n'okukola ebikolobero ebyo. Ekyokubiri, poliisi nebeera nti teyakola mulimu gwayo
okubeera ng'ekumwa obutebenkevu. Era mbadde ngenda kubuuza nti ebyo byonna byakolebwa nga poliisi eriwa oli n'atambula n'eggaali, eggaali n'ekola ekyo ekiriirigo bo baaliwa? Baaliwo nga batunda butono. Kyenagambye nti balinga embuzi endaawo ebeera n'embuzi enkyala naye nga tesobola. Agandi abaana bwe bati bakola ki? Baali awo bali mu byambalo n'emmundu bazina naye nga tebasobola kukwata abo abakola emuvi ekyo. Simanyi oba ze instructions ebaabawa nti mugende mutunule butunuzi abantu bakole bye bakola tufune obuki bafune obuki obuwanguzi. Nnyindiridde statement okuva mu NRM secretariat okutubunyonyera kubanga bino abaabikola ba NRM. Ekyomukisa omulungi nze ndi mukwano oba manyi abantu bangi mu gavumenti ne mu party ya NRM. Era whatever happened nali mbisindika butereevu eri mukwano gwange Todongo naye yabibikula nga bibikuzi did not make any comment on this. N'abalala abakulu b'embanyi nabo nabikola nabyasindikiranga naye nabo kyamukisa mubi nti tebalina comment gye baali bakola. N'ekyo nindidde okumanya nti yali poliisi ya NRM okubeera nti akalulu kano katambula bwe katyo basobole Mwaso wano mu Buganda basobole okubeera nga bazza ebifo bye bataafuna omulundi guli nga y'engeri yokka gye bategedde okubeera nga bayitamu okubifuna oba simply ku mulundi guno baalonda baawa abantu kaadi be batamanyi ntegera yaabwe na nkola yaabwe ne babantu bakola ebyo bakola ne biba nga byabagwako by surprise. Gw'osuubira lwaki bwe tutuuka mu kalunga kano owulira nga bagamba nti aba-NRM bali favored ku opposition ate nga akakiiko akategeka kali kamu ke tusuubira nti ke kalina obuvunaanyizibwa era ne tusuubira nti buli candidate buli kibiina kirina omukisa gwa kyenkanyi okubanga banoonya akalulu n'obuwanguzi. Lwaki abamu balowooza nti ekibiina ky'NRM kifevalingibwa mu mbeera eyo? Ekisooka wano Uganda state ne party bitambulira wamu byekwata bitambulira wamu. Akati n'abaweereza b'ebitongole bya gavumenti ekyo bakimanyira balina okutya baba DPC mufuna okufuna ebiragiro okuva wa IGP oba regional police commander ebiragiro bifuna wa chairman wa LOC wa chairman wa movement district. Okay, ne olaba ne ofisi ya diso nayo wesanga ebiragiro bifuna wa chairman wa district oba candidate wa NRM mu constituency. So kikulaga nti waliwo confusion state okubeera nga refused ne party n'ekibiina abakozi ba gavumenti tebaawula kibiina na gavumenti kyekireeta obuvuyo obwo era kyekibafuula impotent ne batabaako mulimu gwe bakusobola kikola kubanga tebamanyi nti bw'anaakola kino bw'anaagenda n'akwata abo aba staffing ballots nga bambadde ne t-shirt za yellow agamba ajja kubeera nga oba oli awo asobezza bamenya etteeka atumya nnyo omulimu ogwo n'ekifo kye okusinga kino kyalekedde okubeera nga akola ki akola. So mu bino byonna obirabye wabirimu nga bwe byatambula kikyozzaako? Kyenzaako nja kgenda mu maaso n'okunoonya obwenkanya nga nzija ku mikutu okubeera nga nyinyonyola ebintu ebyaliwo sobola okubeera nga funa obwenkanya buno. Kyokubiri nja kgenda mu kooti mbuga z'amateeka. Tonnagenda? Kati banaba kubagezeetinga. Yagenda mu mbuga z'amateeka noonyeeyo obwenkanya noonyeeyo ensi okutegeera ebikolobero bino ebyakolebwa ku bantu ensi ebikoleki ebirenge bitegeera kibeere eri abo abagaba obwenkanya okusalawo oba bagenda
n'omulyaza amaanya oba bagenda n'abaana abakolaki abalyaza amanyizibwa kubanga obujulizi tukolaki tubulina naye ngaekisinga obukulu mu byonna kwe kwagala okubeera nga ebiteera by'eggwanga eby'omu maaso nga bibeera bitebenkevu tuyinza kukkiriza kubeera nga tubaddeko ne sanite mu ggwanga ate tuleke eggwanga nga tukyali balamu nga n'amaanyi tugalina lijjeyo bino ebyobulu bikonzibira n'ebyenfuna by'eggwanga n'enkola ya gavumenti bijja kuginafuya kubanga okimanyi bulungi nti abakulembeze ku mitendera gyonna balina omulimu munene gwe bakola okusobozesa obuweereza bwa gavumenti okubeera nga bukola ki nga butuuka mu bantu kati bwebeera nga abakulembeze abeewuŋŋamizaawo batwalya abantu kati olwaleero abantu bagamba nti nze siriddamu kulonda era tulina okusoomozebwa akalulu kaero sibange tugenda mukano abantu bangi balayira bagamba bo tebabiddamu ebyo ensonga lwaki abamu baagala na secret belt bagala n'ebyosimba mu mugongo bisiikuula busiikuuzi fitina kakati gavumenti eteka okukomawo amangu etebenkeze emitima gy'abantu era eyongere okukakasa abantu tukyali ku koosi tukyatambulira ku ssemateeka tukyetaaga eggwanga eritebenkedde tukyetaaga buli munauganda okubeera nga yeenyigira mu kuleeta abakulembeze n'okufulumya abakulembeze mu ggwanga lye mu ngeri ya ddembe mu ngeri ya bwenkanya mu ngeri ya mukwano so si eno yakuyiwa musaayi gw'abantu emyaka 5 gye twamala okuyiwa omusaayi gw'abannayuganda n'emyaka 20 egyamalwa mu mambuka ga Uganda tuloza nti ebyo bimala twetaaga kuddamu kulaba nti nno munnayuganda ayiwa omusaayi okukyusa obukulembeze oba okuleeta omukulembeze yenna mu kifo kyonna ng'amaze okubeera ng'akola ki ayiwa omusaayi gavumenti eyinza kikola etya kubanga bw'oyogera bw'otyo nga kyaliwo ng'omuntu saawe n'agamba nze siddamu byakulonda ebyo eyinza kikola etya okusobola okulaba ng'ezza emitima gy'abantu kubanga oli agamba nze yawangula ne baalangirira mulala era agenda kulayira agenda gazeetingibwa omuntu ono gavumenti eyinza kumuzza etya olw'okubeera nti nno abantu ebitonga nti nno waliwo fusion wakati wa state ne party ndoza nti omulundi guno gavumenti ereke ekitongole ekiramuzi kyetengerere baleke kubeera nga batya shadow ya gavumenti okubeera nti ye informinga their decision kwani agenda okubeera nga awangula omusango guno oba awangula omusanguli bwena ekikola abantu abali aggrieved ne bafuna obwenkanya kijja kuzza emitima gy'abantu abamu n'ekyokubiri okuteekawo programs n'okugenda mu bantu eri wansi okubeera nga babatebenkeza mu mmeeme ne mu birowoozo ereke kulowooza nti nno akalulu yakafunye nti ekyo kyawedde tulowooza nti kati okusoomozebwa kuli eri gavumenti engeri gyeneekwatamu situation eno okulaba nti nno abantu basobola okubeera nga baddayo ne babeera bumu naye akalulu kalese abantu nga bali divided nga beeyawudde nga bafunye empiiga bafunye empalana obukyayi obusinga obwate bukoleddwako obuyinza okubeera nga buleeta obutali butebenkevu mu ggwanga lyaffe era buyinza okukosa n'ebyenfuna by'eggwanga lyaffe lwaki njagala okwebaza omukisa guno gumpeereddwa okubeera nga nyumyamuko ne bannayuganda n'obategeeza ebyo ebyali ewaffe ate na buli omu awulidde bino naye atunule ki ekyali ewuwe ki ekyali mu kitundu w'olendera embeera yali etya bw'eba yali nnungi weebaze Mukama Katonda tugende naye maaso bw'eba yali mbi vaayo oyogere tosirika gavumenti giteeke ku nninga okubeera ng'etebenkeza tetuddamu okufuna akalulu akafaanana bwe kati mu myaka mu biseera ebikola ki ebijja mu maaso kale nkweyanziza Haji ye Haji Katerega Muhammad ssaabawandiisi w'ekibiina kya Jema so weebali kwogerako eri bannayuganda weewaawo